Nze Nabwire Fedde ndi Rosette Karungi tugenda kutuusaako emboozi ezibadde mu bifo gy'otasobodde kutuuka mu mawulire gaffe ag'Omunyo Live. Omunyo Live katugutandike n'enteekateeka ya gavumenti ey'okujja bannayuganda mu bwavu. Yateekawo enkola ey'emyoga. Olunaku olwaleero omukungu okuva mu kitongole kya Microfinance Helen Masiko agenze maaso n'okuba ng'afulumya ensimbi ez'abavubuka abamaliriza emitendera gyonna egy'okwewandiisa bw'ati asinkanye ne ba RDC n'abakuutira okwongera okusomesa bannayuganda ku butya bwe basobola okukozesa ensimbi zino basobole okuba nga baziganyulwamu. Amabaluwa n'ensimbi zazissako ezimaliriza okwewandiisa zifulumye. Ba RDC mu bifo eby'enjawulo okuli Iganga, Bugweri, Serere, Kasanda, Amuria n'abalala. Basinkanye Helen Masiko Petronira akulira ekitongole kya gavumenti kya Microfinance okufuna ensimbi zino era n'abakuutira obutazikiza njiri ya miyoga n'okuwabula abantu ku ngeri gye balina okukozesaamu ensimbi ezibaweereddwa. Twagala ssente bazikozesa obulungi, tugendagenda mu maaso n'obbasomesa, tujagenda ku mikutu egitali gimu, ku marediyo, mu mpapula z'amawulire, era n'abasomesa bajja kujja babasomese kubanga twagala zino ssente bazikozesa obulungi. Bino byonna bibadde ku kitebe ky'ekitongole kino Nakasero. Masika agamba bakufulumya obuwumbi obusoba mu 1,000 nga bugenda mu zissako 2,808 mu disitulikiti ez'enjawulo nga bwe zirambikiddwa. Our dear RDC of Luka, we are disbursing 1,120,000,000 shillings to the nyogas of Luka. Nti tugabye ssente zino twakagaba biliyoni 104 ne miliyoni 7. Twakagaba biliyoni 104 ne miliyoni 7. Twakagabira SACCOs 2,808. Twakagabira SACCOs 2,880 SACCOs so far ezakafuna zino ssente. Constituencies ziri 174 constituencies. Wano wasinzidde n'akuutira ba RDC obutagayalira mu mudidi guno ogufulumiziddwa gavumenti okulwanyisa obwavu. Kusaba ba RDCs abazze wano leero ne ba RDCs abalala abali mu districts endala ezifunye zino ssente nti no bagende ku radio abantu abagambe nti no ssente zituuse ku account. Tewagira omuntu akozesa ssente zino obubi. Tujagenda maaso n'obbasomesa tulabe nti no ssente zino ziyamba buli muntu. Pamela Watuwa omu ku ba RDC asimye n'ayogera n'okusoomoozebwa kwe basanze. Newankubadde njagala okubaza Microfinance Support Center nti etuwadde obutabo naye tegumala okusinziira ku muwendo gw'abantu be tulina. Ekisemberera ddala kuba nti ssente zibadde ziruddeyo. Nga bw'omanyi bannansi bw'obasuubiza ekisuubizo kibeera kijjukirwa buli lunaku buli bwakya agala nti mwatusuubiza ate kubanga tubadde mu kiseera kya politics, kiseera kya kalulu ne wabaawo ebyobulimba ebiyitingana naye olwaleero Microfinance Support Center mutukoze bulungi omutuwadde essuubi lyetugenda okuzza mu bantu nti kale kaakano ssente ziizo. Disitulikiti endala nga ne Kampala mw'ogitwalidde zakukolwako obutasukka wiiki ejja. Byakayanja Amon, Rosette TV, Omunyo.